omwaka guno City Sites Limited mukusobozesa okutuuka ku kirooto kyo ekwanjulira omuzigo Ndai Plus. Mu muzigo Ndai Plus buli kakadde ko saving okufuna ettaka kakuwa amagoba ga mitwalo 24 gye mitwalo 2 buli mwezi ate gwe akyasigalidde mu nteekateeka enfe y'okusiga ensimbi emanyiddwa nga FBI kakuume nga kayonjo omukisa gukyaliwo anti buli mugabo gw'obukadde 2 gukuwa amagoba ga mitwalo 4 mu myezi 6 n'omukisa ogw'okwewangulira ekyapa ky'ettaka ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba bwe tugenda okukuba akalulu munnamukisa yewangulira ekyapa ky'ettaka ate gw'ayagala okumulako omwaka ne poloti City Sites Limited ekusaliddeko ku bukadde 2.5 zokka jangu weefunire poloti. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 4 6 oba noti 7 9 6 ne noti 7 noti 7 4 oba jangu emukono ku ofisi zaffe okulirana Stanbic Bank ewandegeya KM Plaza opposite ne Shell so nga ate ne mu Kampala wakati Kafumbe Mukasa Road Ebeneza Building okumpi n'Owino. Happy New Year, Happy New Year, may we all have a vision now. Okusinziira kwa lipoota ekwata ku kibalo ky'abantu eyafulumizibwa ekitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku muwendo ekya Ubosi eraga nti mu Uganda ku buli bantu 100 abantu 12 balina obulemu. Kyokka era ya lipoota y'emu eraga nti abantu bano bakyasanga okusoomoozebwa okw'amaanyi mu kutambuza obulamu bwabwe obwa bulijjo nga kuno kuliko okusosolebwa naddala nga gutuuse ku mirimu. Kyokka newankubadde nga guli gutyo kino tekiganye bannayuganda ne Uganda yonna okwegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abantu abaliko obulemu olw'ensi yonna era ng'emikolo egya wano mu ggwanga emikulu gibadde mu disitulikiti ey'Erira. Ekibiina kya NUP eky'ebyobufuzi kye kimu ku bibiina by'obufuzi era ebyegasse ku nsi yonna okukuza olunaku luno nga kituuzizza abantu abaliko obulemu n'abatabulina okukubaganya ebirowoozo ku mbeera na biki ebiteekeddwa okusibwa mu nkola abantu abalina obulemu okweyagalira mu ggwanga lyabwe Uganda. Wano Pulezidenti wa NUP Kyagulanyi Ssentamu asinzidde n'asoomooza gavumenti olw'okwesuulirayo gwannagamba mu kussa mu nkola endagaano ze zeeteekako emikono n'ekigendererwa ekyokutumbula eddembe ly'obuntu naddala eri abantu abalina obulemu. Era gavumenti erabirira abantu teyina yadde kuwa kizimbe layisinsi ya kizimbe kuzimba kizimbe plan n'egiconfirminga nga totaddeeko provision abaffe abalema oba balina okusoomozebwa mu ngeri eno bweti bagenda kukola batya toiletsi zaabwe zeziriwa banayambuka batya ekyo kirina okubeera ku shopping malls zonna kirina okubeera ku bizinesi zonna. Kyagulanyi era asabye bannayuganda mu kiseera kino komya okusosola abantu abalina obulemu nti kubanga nabo tebakyeyagalira songa nabo bantu era basobola okukola emirimu ng'abalina amagulu 2 n'emikono 2 oba batalina bulemu bwe bakola. Buli munnayuganda amanye nti munnayuganda yeyagalire mu nsi ye ng'omuntu. Tumanyi nti n'okufuna emirimu ne bw'oba nga gw'osinga ebiwandiiko neno ojja ng'otambuza muggo oba ng'otambulira mu kagaali oba nga weewalula tebakuwa mulimu. Naye ekyo kitereeza erina kubeera government policy. Abantu abo si bangi nnyo bali just 12.4 basobola okubeera absorbed into the job industry. Ebeera policy bw'ogenda mawanga agakulemberwa obulungi otuuka ku airport nga waliwo policy nti ennamba bweti balina kuba bantu abaliko obulemu nabo ne bafuna emirimu. Ekyo kirina okubeera mu mirimu gya gavumenti yonna. Lwaki si kye tulaba mu KCCA, lwaki si kye tulaba mu ministries ez'enjawulo. Of the 12.4% of Ugandans who are persons with disability, out of 40 people, 1 is a person with disability. Culturally, there is a big barrier. Kubanga, persons with disabilities are looked at with very derogative eyes and references. They virtually say, Lagoro. They look, yes, Lagoro. Somebody who is totally, it's very derogatory. They look at us and say,
abantu ssekinnoomu aboogeredde mu lukuŋŋaana luno olutudde e Kavule bawadde endowooza ez'enjawulo era nga bagamba nti kye kiseera bannayuganda bonna okusitukiramu ku mbeera y'abo abalina obulemu. Must be inclusive and leave no one behind. That is why we go to Karamoja, which people think that it should be left behind, and we are saying as NUP that we cannot leave the Karamojong behind. That is why we labor to make sure that in our leadership and everything we do, we have women leaders shining at the top because we believe in inclusiveness. And that is why, ladies and gentlemen, we believe in empowering the persons with disability. And on this occasion, I want to appreciate the leaders, Comrade Mbazira and others, Sarah and others. Thank you very much for organizing this very important day for us, where we recognize PWDs and other people who have been left aside by society. Number two, I want to welcome back the political prisoners. All of us have been saying free all political prisoners, Uganda. And now we have seen that 19 of these political prisoners have come out. But we still have many other political prisoners who are still stuck. And I want to encourage all of us to continue demanding for the release of political